Mulaba mwenna mikwano gyaffe baganda baffe aba media abawagizi ba sponsor mwenna Safe Boda, Coca-Cola Club, Fenon, Bukede. Yes, we thank you again for loving our family. No kwagala nnyo Ugandan music industry n'okusigala nga mugiteekamu akasente nga mutukkiririzaamu. Eggwanga lyonna lyonna nga bwe muwulira nti concert bagiyita Gwanga muje, tubakoowoola nga baganda, nga muganda wa Dr. Chameleone, omuyimbi empologoma ya Africa, atu-inspirize, atuyigiriza kye tukola, akyusizza endongo eno. We owe him our support. So everybody come February 10th. Tubakowola mwenna Gwanga muje, tuyise Gwanga damba banange. This is Dr. Chameleone, sauti ya Simba, sauti ya Tabu, atakoga, atagenda, atatyambalana. Banange tubayita tuyimirenge Gwanga, tubeho for God and my country and the legend. Thank you. Tunasema mambo pala so kidemonstrate wawe so manizo okuveneva good life. Naomba tubulire unako tusuubireki endongo sema dongo genda beleeta wizo ngamugamba bampita wizo manizo mujja kunsonyiwa ndi mu vacation ya senior bafo basitiri teacher mujja kugwako kanyimirire namwo njagala okweyanza muganda wange Chameleone nga sineyanza Biggie, sineyanza omuntu yenna kuba without Chameleone singa siriwo, without Chameleone singa tukyali mu komatitape zemape nzebu nga tetubimanyi naye nga engeri big events bagamba mbu ekivulu ky'abakyala ate nga nkolagana ne Galaxy FM zina kazi bagitane tibi gikonkone awo babembaniriza ngenda kuyimba nemaleyo nzirikemu zirika era babe muje banje tuyanza nyo zaabwa naye ayimiriddewo ayise mu buwonvu n'obuga naye kyekimuyimiririra at the end of the day. It is the music for the soul. He's none other than the 43-old year Mr. Joseph Mayanja, aka Dr. Jose Chameleone. Watch your time. Natandikirizo wakomi bokwano bange mwenasese balaba nsanyuse nnyo okukola ki okubalaba kimanyi bwenna muli bannamawulire abatuusa ebigambo byaffe ebisinga obulungi bantu baffe nga sineebaza mwe bannamawulire batuusa ebigambo bantu baffe nsoko gwebaza Katonda atuusa ku lunaku luno. Mwebaza nnyo lwansonga nti bangi nnyo ku bakwano bange bayimbi bannange tebasobola kutuuka ku lunaku lwaleero. Regardless, neebaza nnyo era soka neebaza abantu bonna mu mitendera gyammwe bweze Katonda yennyini nga yantonda. Neebaza nnyo famire yange yanguza, taata wange ne mama wange ne baganda bange Mulepalaso ne Wizo. Ffe tutambulanga famire. Palasa ayina ekivulu kye mu June nga 9, nina ekyange nga 10 February. Ekyawizo nakyo tujja kibagamba naye ffe kitukubiramu nga Bamayanja family twagala abantu, tweyagaliza ate tuli bamalivu tuba tukijja kuba kiba kinakola ki okubeera. Neebaza nnyo baganda bange Wizo ne Palaso mukwano mukirire kino tuyitangana nga Palaso okirira mbalala nga nange nyambo kasooti. Wizo wagenda oba UK nga nange nzikirya ngenda Eregu. Mwana tuli bamanyi Bamayanja family. Abo ng'amagyeeko neebaza nnyo ba sponsors mwenna wabula buli mwene mwa compliment ye. Neebaza nnyo big events kubanga ebyagambibwa nga tunakolagana nange byali bingi naye ate twamala okukolagana big n'afuuka family kyakabinnya ekyo. Ndowooza nti Uganda erina ebigambo ebifutyanga abantu ne batekawo embeera naye ate era sibanenya
nange nduddewo nnyo nange nigera fuka dictator wa music olwasula akabeera emyaka 25 naye singa okunyuma ennyo ntize Mukama yantonda waatera yannonda. So nebaza nnyo Wabukedde Vision Group obugalo bannaye namubiinaogetebaza nawe Bukedde twebaza nnyo nti tukuze ffenna. Actually mwansookawo naye mwambe emikisa gyonna. Bukedde nga Bukedde terina wabuuze headline ya kabiri lwebadde ku mpapula lwabwe nti Chameleone birungi nyingi mu birungi ne mu kumpaayiriza. Naye era still beebaza nnyo Vision Group mwenna tutambuliddewamu. Nebaza nnyo Coca-Cola ebbanga maze ebbanga pamanya nnyo tukolagane mu partnership erungama emiziko Uganda tukutwale mu maaso. Guno gwe mulundi tusoose okukwatagana era balaga biri. Naye buli mu mbeera yonna mu buli business mubeeramu omuntu omu akyafuwaza banne. Ne mu industry eza music mwebali oba mwetuli namwe mwenna gye mubeera. Omuzungu gw'aba naaga ati nnyaanya emu eno n'ennyaanya zonna. Mayanja family Boda gye muli baganda baye saagezaako gaa nti buli baboda mubi naye tulongooseemu mu nkolagana yaffe wakati w'abantu n'ababoda. Nebaza nnyo aba safe boda mu bali ku John board okulwa nsonga munneyimiridde mu mbeera emubeendala. Bwe baga safe boda bategeeza nti boda eyeesigika, boda ey'empisa, boda etakuluusanya abantu, boda ew'omulimu respect. Bakama bange nsanyusa nnyo balaba ku boda. Ngera kyalo libeera binene nayagadde okuwa respect omukyalo yakola ku bintu by'ababebi Kicket Collection. Webalinnya naye kuba nti oli wamu mu ggwanga mujje lwansonga nti abaana be mwambaza be baana betukolerera ekyo kyakabinyonyonyo okulwansonga ekiraga ekitiibwa ky'omuzadde ennyambalo y'omuki y'omwana. Nebaza nnyo akensuso Steve G ne Feno bwe twatuula nga bina tebinabeerawo bambuza ogenda kukola naani nga bina tebinabeerawo. Okwano bange eno si competition, eno si competition, buli omu ayoye. Waliwo abajja okuyoya kiri ekigere, omulala ayoya amatu, omulala ayoya olubuto. Nebaza Feno okuba tuli ku lugendo lwe lumu lwansonga Steve G mukulu wange njabawa historia Steve G mu bagayi ba Feno. Steve G bebayimbi abansookawo ne bampa chance. Steve G yabanga mu America mu mwaka about 1998 nga waakomawo. Steve yali muyimbi lwakuba namukuba engoma n'adduka. Steve yabanga mu America ng'alina music we najja bwe yabanga addayo nanga Joseph ero tracksuit ekkolera nangabira era bwe nasalawo nga nti Gwanga muje nalonda okukolagana n'abantu tutambule nabo luki olugendo. Naye nga nti Steve G yamagye envudde era yamagye endagabane mukubira ogala waffe nolekosipiri. Sijja kulwawo nnyo mu mboozi yange, ngenda kwebaza omuntu asembayo nga buli ensonga yange. Nebaza TV station zonna NBS, NTV, KBS, BBS zonna amanya sogamalayo. Mwebali nnyo okutuusa obubaka bulungi bw'ennyimba eri abantu mwe tuyimba. Mwebali nnyo mwebali ddala. Sembayo kwebaza Mr. Joseph Mayanja nze Kenyika Makolero. My concert for peace, love and unity for Uganda. Bakama bange legend wange. Concert dedicated the peace, love, unity Uganda yaffe. Buli muntu abali kulongolamu osokola show ng'okoze show ya charity oba yaki eno gidetingirira peace eddembe ng'olina n'okuvunula peace eddembe love okwagala unity obumu. Kwa Kiswahili wanasema amani, uhuru
Receipt nagirabako n'amaaso gange. Receipt nina kopi yaayo. Dr. Kamili nali naye. Bia kampani enganya ne zimuwa ssente ziri ensajja empologoma n'agaana. Nengamba Kamili, bannange Kamili ogaana ki? N'angamba awo navaawo okuyimbira ssente ezo. Omulundi ogwasembayo twali ku Roasted Rhino Jinja. Omukyala omu n'avuga emmotoka n'ajja n'angamba mpaka miliyoni mwetaaga okugulawo omwaka. Omukyala n'akuba Kamili ssente ennene ezizitowa bwe ziti. Joseph Mayanja n'agaana. N'angamba awo navaawo. Receipt ya concert yeno is the biggest receipt we have had in 20 years. Thank you so much. Tozikidamu. Guys, otanduli empalana z'abantu nebyo byebitabukidde abajulire. Okay. Akamese kamuko kabi kati oyinza kwawuliza muganda. Beyanziza n'ekibuzo ky'obuuziza. Kyeyanziza nnyo. Mukama wange badde talika okugogoya n'abantu. Nsoose najjaniriza Mayanja family. Mayanja family gye mweru. Mayanja family sibawulira. Mayanja family. Mukama wange Mayanja family ba Boda. Boda n'abaseefu Boda. Nakugambye nti wasobola okubeerawo ennyaanya emu neyonoone ku kiyangamba. Nja kugamba nti ekyo ekibuuzo kyo obuuzizza transport ye oba obuuzaki? Generally ababodaboda bakyali bange era kyebaa nti teri yavunaana. Actually baavunaana nnyo we yakola ekikolwa ekyo. Nze ndi muntu wa bonna muganda wange. Ndi muntu wa bonna nnyo sisosola bantu. Byonna ebyaliwo byaliwo naye tebitugana kugenda mu maaso. Olafuna bulungi. Kiba tugeesa ba Safe Boda ne Mayanja family ate baganda bange. Nze siri malayika. Wabula n'oli owa Boda naye si malayika. Ate si kyekisoose bantu bangi balina tukibeerako ekyo tugende ku ggwanga mujje. Kuba twaleese Safe Boda ebira okutambuza abantu. Tulina Mayanja family n'ababodaboda abalala abagunjufu abalina kutusesisibako bwoli gwe mwalabika.